Mu mwaka gwa 2012 olukungaana lw'ensi yonna lw'ebyobulamu luyitibwa World Health Assembly lwasalawo okutema empenda ku ngeri gye bayinza okumala obulwadde bwa polio mu nsi yonna. Okuva ku Uganda wamu n'ensi endala zasalawo okutandika okugema obulwadde buno, era nga mu Uganda obulwadde butono ekiraga nti omulimu ogukolebwa gubadde gukyali mulungi, era ng'okukuma omutindo guno saako n'okutuukiriza obukwakkulizo bw'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna. Ng'omukuka weefuba okukuma omutindo guno wateekeddwa emitendera esatu egigenda okuyitibwamu nga bagema abaana bato okuva ku kinya okutuuka ku myaka 5. Omuwagizi wa minisitiri w'ebyobulamu Ruth Nakamate mu lukungaana bannamawulire bayise ku media center alambuludde emitendera gino ng'ogusukka kwagema abaana kunjukunju wansi w'emyaka 5 mu disitulikiti 11 nga kuno kutandika ku lwokutaano nga lumu omwezi ogujja. Tugenda kukola campaign, national campaign ey'okuba nga tugema abaana abali wansi w'emyaka 5 era nga campaign egenda kubanga tugenda gikola mu districts zonna ez'eggwanga mu districts 12. Ekyokubiri kye tugenda okukola tugenda okuba nga introducinga oba tutandika okuba nti tugema abaana n'empiso eya polio, kubanga ffenna tumanyi nti tubadde okugema polio tubadde tuwa abaana drop mukama, naye nga tugenda kubanga abaana tubagema nga tubakuba empiso eno eya polio. Omutendera ogwokubiri gwagemesa eddagala eppya erya inactivated polio vaccine IPV mu kugema okwa bulijjo ng'enkola eno egenda kutongozebwa nga 18 omwezi ogujja, ate omutendera ogusembayo gwakugema polio mu disitulikiti 61 ezirina emikisa egisinga okukwata obulwadde buno okuva nga 23 okutuuka nga 25 omwezi ogujja. Era ekyokusatu kye tugenda okukola, tugenda kukola campaign ey'okusatu nga tugiyita nga egenda kubanga eri subnational era ng'etagetinga districts 61. Ekirala ekyetaagisibwa okukola era kyetugenda okukola ng'eggwanga okuba nga tugenda mu maaso okuba nga tulondoola polio atuuseewa singa wabaawo keesi yonna eba ng'abantu gye balabye mu district tugenda kubanga tugirondoola. Okugema kuno kusuubirwa okukuuma entuubi bwa ssente za Uganda 15 ng'abaana basuba mu kakadde kamu n'ekitundu basuubirwa okugemebwa omwaka guno, wabula ng'ennamba esuubirwa okulinnya omwaka gwa 2018. Okugema kungi nnyo okw'enjawulo. Twagema mu mwezi ogwa October omwaka ogwayita, mu January era twalina campaign nakati era tuzzeemu okugema. Kino kyonna kiri nti nno zezimu ku requirements zateekebwawo ekitongole ky'ensi yonna ekya World Health Organization. Asibye abazadde bonna okukakasa nti abaana baabwe bagemeddwa kubanga abasawo abagema batuusidde mu bitundu ebyewala. Omulanga mpozi gwe tusembayo okuba eri abantu bonna naddala abazadde okulaba nti nno singa abasawo baba bazze mu luggi oba mu nnyumbayo okugema abaana, tubakubira omulanga okulaba nti nno muwaayo abaana baabwe bagemebwe, kubanga omwana omugeme kiba kizibu nnyo oba tasobola kufuna bulwadde buno bwa polio. Nsubuga Isimayiri yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.